yaffe eya Uganda Zaabu olunaku olwaleero nga twetegekera okuzza ameefuga ag'enkaaga. Olunaku olw'enkya leero nutukuleetedde ekinyonyi ekiyitibwa Ngaali nga kino nno ke kabonero akakulu ak'eggwanga lyattu Uganda era nga kye kimu ku birungi Omukama Katonda bye yagemulira ensi yaffe Uganda. Katuuse bagamba nti okutambula kulaba naye Uganda nsingagga erimu ebyewuunyisa ntoko by'omanyi ne by'obadde tonnazuula. Omuzungu kyava agituuma ekkula lya Africa. Ennyonyi eyitibwa Ngaali mu Uganda esangibwa kumpi mu buli kitundu ky'eggwanga nga kube ku nsiko oba ku nnimiro osanga ziri awo zitudde zeeyagala zikolinza ozirabiko. Mu bifo ebimu ozirengera mu nte nga ziringa omulaala alunda ente ze ng'ozirengera zeetoolodde gy'obeera nti ze ziwa obukuumi mu ngeri y'emu nga bwe ziwa eggwanga lyattu Uganda. Oluusi zigira amazina ne zibiibyamu gali agaffe ag'edda ag'ekitaagululo anti baagera nti gwolekera abato tegunyuma ng'oziraba zibuukabuuka nga ziva muno zidda muli naawe n'omanya nti wamma ddala omutonzi Uganda yagiweesa ddembe. Bwe zikira nga zidda ku biswa nga zeewanika zirengera jjolo zibagulize ku zinnaazo nti omulabe wuuyo atuuse era bwe ziraba tezisobole nga zimwetegula nga zibuuka. Ng'ozirengera ziyita waggulu ku nsuku ezigudde akaleka nga zeeyongera yeeyo eyo. Bwe zigira nga zifuna mu lusuku we zeekweka nga zidda omwo nga zeewogoma mbwa nti zo n'ennyiniro batadde omukago nti buli lwe wabaawo obuzibu zeekweka ng'omwo okutuuka ng'omulabe embuyaga zimututte. Obudde bwe bugenda buwungeera ozisanga ku nkengizi z'ennimiro yo nga zirambula ensalo zaayo nga ne mu kasooli zibaamu nga zimwetegereza. Muli n'owulira akayimba kali akedda nga kakugira mu matu nga kagamba nti Ngaali saabasaaliza, Ngaali saabasaaliza abaana mweyagale. Uganda yatonde wangaga n'esinyolo okuzalo. Tubaagaliza ameefuga amalungi. Bagamba nti okutambula kulaba